Dakika ziringa 3 ezibulayo okuwera essaawa 4 ez'ekiro njagala okwaniriza ku mawulire agataliko nfuufunze Ismail Nsubugandi ne Mulungi Mebo bingi bye tukuleetedde ekiro kya leero naye kkiriza tusooke tukuwe ebikulu ebiri mu galeero ate oluvannyuma tugakuwe mu bujuvu. Ebikulu mu gataliiko nfuufu. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Chituza kumyewonga yeyubudde kusingi rukubiroka wangulira mu promotion yaffe yenuli kandi wine tubira wansi wakasanikira kyosangayo kyowangula Chitalo Rajiv Ruparelia mutabani wa Nagaga Sudiru Ruparelia afiiridde mu kabenje. Zolaba nze mpuli yaje mpulidde mutegedde onto yafulidde. Abakungu bazaabakulembeddwa mu Katikkiro Mayiga bagenze mu maka ga Sudiru okumusaasira. Omuzadde okufiirwa omwana kisuuka okubeera ekyekango ate Poliisi ekubye amasasi mu bbanga okugumbulula ababadde baagala okutimpula Ssemuganzi we. Buwanikiddwayo. Nyongera okwaniriza ku Bukedde TV1 mawulire gataliko nfuufu mu bujuvu tugatandise ne mutabani wa Nagaga Sudiru Ruparelia nga ye Rajiv Ruparelia afiiridde mu kabenje Dekabusa kagudde busaabala ku luguudo lwa Southern Bypass. Emmotoka mwabadde yeekanze olukomero olwasibwa mu luguudo oluli mu kukolebwa wetyo neegwa era nekwata omuliro. Wabula abafamire bafulumiza ekiwandiiko nga balaga nti Rajiv ajja kwokebwa ku Lwokubiri wiiki ejja ku ssaawa 8. Eggwanga likeredde mu kiyongobero olw'okufa kwa Rajiv Ruparelia nga ye mutabani w'omugaga Sudiru Ruparelia afiiridde mu kabenje ka mmotoka ku Southern Bypass e Munyonyo. Akabenje kano kabaddewo ku ssaawa 7 n'eddakiika 5 mu kiro ekikeeseza olwaleero mu mmotoka namba UAT 638L ekika kya Nissan GTR. Rajiv abaddemu yekka era ng'ekubye olukomera ne yeefuula n'ekwata omuliro okuliraana ettaawo ly'e Busaabala. Never musikana yenga steering yemukutte oluguudo lusibye olukuba bali gudde tebataddeko sign post yonna zotegeredde oti tasobola nakuddangu kisaketi gy'abadde aleeta. Ono era kitegerekese nti yabadde ava Kajjansinga dda Munyonyo okusinkana banne bagende ku mbaga ebadde erina okubako Saints Church e Nakasero olwaleero nga yabadde agenda okubeera bestman. muka afidde mu maanyi wakati tona osobola muyamba Ekiro ekyo poliisi y'abazimya moto yatuuse n'erwanagana n'omuliro okutuusa lwe baagusinziza amaanyi naye nga Rajiv amaze okufa. Omulambo gwe gwagiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa. Abadduukirize n'abatuuze mu kitundu kino akabenje kano bakanyumya bakaddiŋŋana. Bano n'okusingira ddala ababoodaboda bagamba nti emmotoka yajjidde ku misinde miyitirivu ne yeekanga ebiseminti ebyateekebwa mu kkubo okuliggala n'ebitomera n'ebuuka mu bbanga n'etomera kamera ezibaddewo n'egwa ku ttaka.
mmotoka. Motoka yavudde eri waggulu edduka misinde yabadde edduka nnyo naye yasibyemu katini nekuba ekisooka n'ekyokubiri neewanika waggulu nakubakoyo kamera waggulu neegwa wano gya bokisi yasigadde awo taaka yasigadde wali nerandingira wali niba bagezezaako muyamba okuvaayo emotoka nekwata omuliro bamulekayo era yajiriddemu. Bagamba nti we batuukiddewo nga Rajiv mwali mu mmotoka mulamu naye ne babulwa engeri y'okumutaasa kuba wabaddewo ebyuma ebimukutte. Omwana n'afiira wano n'ajjira yagezezaako okutaawa n'abatuuze abasoose kugezaako muyamba nga tebalina busobozi. Twagezezaako yakwatiddwako nga buli kimu eno amagulu makwate ng'emmotoka egafunyizza nafanga munyambe nga tetwali kisobola kukola kusingako. Bano bategeezezza nti emmotoka yonna eyidde neggwawo era nga naye omuliro gumwokeza n'afuuka bisiriiza. Yennyini nagwera mu mmotoka bajjeewo mutwe na mukono. Omusasi waffe watuukiddewo ng'efuna n'ebimu ku bipapajjo by'emmotoka bisammusa okwetooloola ekitondo. Abadduukirize bagamba nti ettaawo lino liri mu kikonga n'ekkubo teririiko bupande bulagirira abantu nti ekkubo lyagalwa era nti abantu bafiirawo kumpi buli wiiki ng'ono si yasoose. Eri mu kiko kitegeeza omuntu bw'ava eri ng'obadde oli mu sipiidi nga 10 ogenda obyeka nga tosobola nakusiba era obitomera bali babijjawo ate ne babizaawo ate batekawo warning signs eziraga nti babitaddewo wano kumpi buli wiiki abantu bafiirawo. Bano bagamba nti batuukiridde bekikwatako okubaako kye bakola ku luguudo luno naye empaawo kyali kikoleddwa. Kye tuteeza kiri kimu bongere ku gundi oba bateekawo signpost eziraga nti kati wano genda mpola mu maaso ekkubo lisiba naye ekyalulo balukole balumale. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananura akakasizza akabenje kano agamba nti ekituufu ekikaviiriddeko kikyatankanibwa naye nga batandise okunoonyereza bw'atyo n'asaasira ab'eŋŋanda n'emikwano. Ekyaviiridde ku kabenje kano kyennyini tekinategerekeka naye poliisi eri mu kukola n'amaanyi okunoonyereza okulaba ku ki kyennyini ekyaviiridde ku kabenje kano ate tujja kusigala nga tubategeeza ku ekyo kyennyini ekyaviiriddeko akabenje kano. David Sekayombya ne Shamshad Nalujja bebakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Tubasaasidde nnyo mwenna ababadde bamanyi Rajiv Ruparelia naddala aba Ruparelia family. Abakungubazi omuli abasuubuzi bannabyabufuzi ab'eŋŋanda n'emikwano bakuŋŋaanidde mu maka ga Sudir Ruparelia Kololo okumusaasira oluvannyuma lw'okufiirwa mutabani w'ono. Byo ebisigala bya Rajiv bijjiddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago eggulo lya leero okutwala mu maaso enteekateeka ate ez'okumusiibula. Abakungubazi bakyagenda mu maaso n'okugenda mu maka g'omugagga Sudir Ruparelia agasangibwa akasozi Kololo okukungubaga n'okumusaasira olw'okufiirwa mutabani we Rajiv Ruparelia afiiridde mu kabenje mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero ku luguudo oluva e Kajjansi okudda e Munyonyo. Mikwano gya Sudir okuli abasuubuzi bannabyabufuzi ab'ebyokwerinda abayimbi n'abantu abalala balabiddwako mu maka ge. I've known him since he was maybe 4 or 5 years old. So, to our brother we say rest in peace. Dr. Lawrence Muganga, myoka akulira Victoria University ya Sudir Ruparelia agamba nti Rajiv abadde amaze ebbanga erisoba mu mwezi mulamba ng'ali bweru wa ggwanga nga n'okukomawo yabadde azze kwetaba ku mbaga ya mukwano gwe Jonathan Buteera. Naye abadde akomyewo mu Uganda ng'azze nga waliwo embaga ya mukwano gwe gwe bayita Jonathan ebadde erina okubeerawo olwaleero mukwano gwe nfanfe era ng'agenda kubeera kwabo abagenda okwambala engoye batambule n'oyo omugole omusajja olunaku lwaleero. Annyonnyola nti Rajiv yavudde mu maka ga kitaawe eggulo ku ssaawa nga 7 ez'ekiro nga yeevuga naye olekera e Munyonyo gye yabadde agenda okusula abeere okumpi n'omukolo we gwabadde gulina okubeera. Nga tayagala kusula wano ng'ayagala agenda asula e Munyonyo asobole okwetegekera embaga eyo eya mukwano gwe kuba ne bakwano be bonna gye babadde basuze kati n'avuga emmotoka n'akozesa express. Ategeeza nti Rajiv yabadde tamanyi nti ku nkulungo y'Busaabala abakola enguudo baateekawo ebisementi ebinene era ebyo bye yakubye ng'emmotoka edduka nnyo olwo ne yeevulungula n'ekwata omuliro. Waliwo barriers ze baateekawo barricades abadde tamanyi ndowooza nti weeziri ng'ate nga looza ka speed nako nga mwekali n'atomera barricades ezo
emmotoka n'eryokegenda mu bbanga meters ndowooza nga 8 ate nga neyefuula bweti negwa neyaka omuliro omuliro gwamoteza nnyo baana nga tebaligezako okulunga to see what they can salvage. The whole body is there. Naye omanyi takyategerekeka. Godfrey Kirumira ssente w'abagagga kwagalana ayogedde kufa kwa Rajiv. Omwana gwe abadde alina omulenzi ogwo abasika abalala. So that's the life my friend is going through. We must pray for him in this trying moment. Yeisa Sekito wakasiita agamba nti naye akabenje akafaana bwe katyo kaali kamumaliddewo emasanafu. Erole yali ejja emasanafu nga ku lufula ngenda okulaba nga emazeeyo basimye oluguudo kaluvati ngazi nete mu mupiira gw'emmaaso n'emmotoka olwokuba yali egenda mpola yeefuula ngiraba negwayo nga ngiraba nesaanawo nga ngiraba naye nali nsibye olukoba. Evelyn Anite minisita w'obubeezi by'amakolero ne bamusiga nsimbi agamba nti Rajiv abadde mukwano gw'ennyo era ng'emirundi gye basinkanye abadde alaba omuntu agenda okusigala ng'atwala omukululo gwa kitaawe emmaaso. It's not a loss for Dr. Sudir's family. It's a loss for us as a country. It's a loss for us, those who are in business, and for the economy of this country, because Rajiv is very enterprising, very hardworking. Eggulo lya leero omubiri gwa Rajiv guggyeddwa ku ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago ne gutwalibwa e Bukoto mu Uganda Funeral Service gye gugenda okuterekebwa kutuusa ng'enteekateeka ez'okuziikibwa zifulumiziddwa abafamire. Abakungubazi abalala abazze Maganagaga Studio Lupaleri Ekolo ekiro kya leero ye Katikkiro Charles Peter Mayiga nga musaasidde olw'okufiirwa mutabani we. Okufa kwonna kibeera kyekango era omuzadde okufiirwa omwana kisukka okubeera ekyekango ate ekyekango ekyo mirundi mingi kisinziira ku nfa omuntu gy'afaamu. Kitalo nnyo kitalo ddala. Allah amusaasire. Webityo webiri ebyamawulire g'okufa kwa Rajiv Rupaleri akakati oluvannyuma lw'amawulire ago okusaasaana ffe nga Bukedde tukuŋŋaanyiriza ebitonotono ebikwata ku Rajiv Rupaleri. Rajiv Rupaleri mutabani w'omugaga Sudir Rupaleri yazaalibwa 2 omwezi gwa January 1990 nga ye mulenzi yekka omugaga Sudir Rupaleri gw'abadde naye abadde ne degree mu by'ensimbi okuva ku Regent University London mu Bungereza. Ebbanga lye ery'obuto yalimala Bungereza n'akomawo kuno mu 2014 olwo n'atandika okuddukanya emirimu mu Rupaleri Group eya kitaawe. Mu mwaka gwa 2017 Rajiv yalondebwa okufuuka Managing Director owa Rupaleri Group okuli Speak Apartments, Kingdom Kampala, Kampala Boulevard Crane Management Services Limited, provides property management services, Delhi Public International School, Gold Star Insurance Company Limited. Mu birala by'abadde addukanya ye Kabira Country Club e Bukoto, Kampala International School, Kampala Parent School, Speak Resort Munyonyo, Mela Investments Limited, Munyonyo Commonwealth Resort n'ebirala. Rajiv abadde muvuzi wa motoka za mpaka Kayingo era abadde ne ttiimu y'abavuzi b'emmotoka z'empaka eya Rajiv Rupaleri Rally Team nga y'omu ku babadde bakyusizza omuzannyo guno. Rajiv era ng'ayita mu Rupaleri Foundation abadde akola kinene mu kudduukirira abanako okuwa abaana basale eby'obujjanjabi n'okukuuma obutonde bw'ensi. Rajiv alese Namwando nga yenna ya ne mulekwa. Tubasaasidde nnyo bannabyamizannyo olw'okuviibwako empagi.
ate abatuuze b'omu Kisangani kisangibwa mu Kikajjo Masajja mu Makindye Ssaabagabo baguddemu entiisa omusajja bw'akkakkanye ku muganzi we n'amufumitafumita ebiso ebimujje mu budde. Poliisi etuuse mangu okutangira abatuuze ate okutwalira amateeka mu ngalo. Poliisi eyitiddwa bukubirira okuzembera mu nteeko olw'abatuuze abadde baagala okutwalira amateeka mu ngalo okukangavvula omuvubuka Rogers Aisije afumise muganzi we ebiso ebimujje mu budde. Omugenzi Sara Kalungi nga bibadde Kisangani mu Kikajjo Masajja mu Makindye Ssaabagabo Aisije abadde yeegalidde mu nnyumba ya Land Road ng'omutima gumutujja ng'akanyonyi akakwatire mu ngalo olw'ebbina ly'abantu abadde beeswantira wabweru nga baagala okumukunulayo bamulaga essomo. Nzize emisinde bannembisanga omukazi yafudde dda omusajja nga yeesibidde mu nju abatuuze bali mu kkoona luggi n'enkubira ossi najja sipiidi atuteekawo embeera okulaba nga ate tebamuggyalo kumutta. Aisije ategeeza nti ekimusiza muganzi we kwe kubanga abadde aliko engeri gy'akutamu ne mulamu we. Muvudde ku ki? Omukazi mungi. Abaddewo bavumiridde obutabanguko mu maka obususe n'okukozesa ebiragalalagala mu bavubuka. Poliisi y'e Katoolo olutuuse yayekebeza omulambo n'oluvannyuma ne gutwalibwa mu ggwanika. Aisije mujjeyo wakati mu bunkenke ng'eno abantu bakasukira poliisi amayinja ekigiwaliriza okubikkula akabaati n'ekuba amasasi mu bbanga okubagumbulula. Omusasi waffe azzeeyo ku makya nga Land Road Adija Nalubega ayogedde ku baagalana bano bategeezezza tebadde na mutabawana. Era siwuliddeeko ku nnyombo zaabwe emyezi gye mbadde nabo baba bayingira mu gwa 8 omwaka oguwedde naye babadde bakulaga nti baagalana. Ng'era olaba abantu abakkaanya naye tetumanyi kwe kyavudde. Abakulembeze okubadde John Baptist Kiyaga yakula mu Lutaaya bavumiridde ebikolwa bino. Kubanga nja okutegeeza ne bw'oba olina muno ky'omulowolereza okumutta si y'ensonga kubanga gwe obulambo bwonna bugenda kubonaabona. Lwaki ebintu ebyo byeyongedde abavubuka bangi nnyo bagenda okuwasa nga tebennetuuka. Omusajja ne mwerabirako asitula omwana ati avaayo ne mugamba mpulidde mama era nti afudde. Nangamba kituufu maze okukola ki okumutta era okulingizayo eriiso eryasoose nga mulabira ddala muki nfu kati olwo yekwasiise nti omukazi adde alina brother we gwakola ki gwayagala naye nga talina bujulizi bukola ki bumala. Abooluganda lwa Kalungi bazze nga bategeeza ng'omwana waabwe bakoma okumulaba ng'ali mu siniya ey'okuna nti era abooluganda lwa Aisije bebakubidde essimu nga babikira muwala waabwe. Yamubba nga ali mu secondary ayingidde 4 ne tumunoonya n'atubulako era nakati tubadde tukyakola ki tukyanoonya. Kitegeerekese nga Kalungi ne Aisije bonna bamuliraano ku kyalo gye bava mu disitulikiti y'e Kyenjojo era nga balina ebbujje lya myezi 4. Twagala kulaba ku mwana w'omugenzi w'emyezi 4 we yalese tumulabeko tetumanyi ani amulina ali mu mikono ki naffe tukitegedde jjo omuntu bwafudde nti yazaala. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Kakati ng'ebula ennaku zokka olukiiko olw'abakaalidinaali olumanyiddwa ennyo nga conclave lutuule mu kaweefube okulonda paapa omujja gw'omudumu omuyita omukka ogulangirira paapa gumaze okuba nga guwanikibwayo. Enteekateeka z'okulonda paapa omujja e Vatican ziri mu jjiya nga mu kiseera kino omudumu oguyitamu omukka ogukakasa nti paapa alondeddwa gumaze okuwanikibwayo waggulu ku Sistine Chapel.
bwetaba entaanya ettamenvu bakaridinaali 135 abali wansi w'emyaka 8 bagenda kutuula ku Lwokusatu lwa wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno okwenyigira mu nteekateeka z'okulonda paapa mu lukiiko olugenda okubeera olw'ekyama olumanyiddwa nga conclave. Bakaridinaali bakulungamizibwa ddiini waabwe Jovan Batista Ray n'omumyuka we Leonardo Sandri okusinziira ku nnongosereza ezaakolebwa mu tteeka ly'Ekereziya mu 1975. Omudumu guno ogusiddwa abazimyamooto gufulumya ebika by'omukka bya mirundi 2 ng'omukka omuddugavu we gufuluma kiba kitegeeza nti bakaridinaali tebanalungamizibwa mwoyo omutuukirivu okufuna paapa ate olw'omudumu guno bwe gufulumya omukka omweru awo nga kiraga nti mwoyo omutuukirivu abalungamiza era paapa omujja afunise. Oluvannyuma bamwanjulira Namungi w'omuntu abeera akwatiridde bweru mu kibangizi kya St. Peter's Square n'Ekereziya Katolika mu nsi yonna. Kale kinajjukirwa nti Papa Francis yafa ku Easter Monday akati enteekateeka zigenda maaso okulaba nga ate tufuna paapa omujja. Njagala okuwumuzaamu katono nnyo tovaawo tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Olunaku lwa bannamawulire lukuziddwa abaakuno ne basaba gavumenti mutuyambe kuba tutulugunya. Omutwe gunnuma